bwe mubanga mwina leading opposition party ngebe byekola kuvuma kutyobola kuwemula kukola ki. What do you think? Yakuvuma kwa bakese. Ekwaba kese. Kuvuma kwa bakese. Ekwaba kese gali bajulidde twaguba twalidde. Twaguba twalidde jama. Wanga Kyagulanyi yagaye banaye. Ate mukikole mu ngeri ya abantu eji. Jama bwe bali batyobola Katikkiro Mayiga wano temwali mukitiibwa. Kubati yabirimu ebyabwe. Bali mu byampuuga. Mayiga ti yabirimu. Nabagere kati yabirimu. Byali byabwe. Kabaka bamulese mbwa yambala ebigatto bikibikiti yabirimu. Bali mu byabwe birala. Ne kati bagukoye. Ozagedde. Naye kati twagubambaza. Manyi oli akagwa naye kakusuulya neka kwambaza otambula kagenda kalebeeta kati. Vuga waite tekantuga. Kati leka nawe tekantuga. Ekyo kibaita okwambaza omugwa. So, Jenade manchi Kyagulanyi yenyizirwa kuba bakutte ku Ssenyonyi. Ati byonna get up TikTok. Get up TikTok. Kyagulanyi yenyini bamuyisamu eggaali. Bubi nnyo. Ssenyonyi bonna babayisamu eggaali. Kakati bagenda okulanga nawo guba keese. Kubanga mu kusooka bali beefuga social media. Ngera tewali abaganda. Bayina monopole. Olwaleero biri 50-50. Baba kuba. Nogana ye. Tukenda gukomyawa guno. Kati basabye ceasefire. Ne ceasefire kyasoboka. Soboka. Bye bakoze. Soboka. Nkugambye Nyanzi njagala mwebaza. Nyanzi bamire okuba Nyanzi era bamuvuma ku mutabani wojjukira. Nyanzi njagala kola ki? Kumwebaza. Statement gyayogedde ya kisajja kikulu. Eyo oli musajja afu omuyaga eyabyogedde kiwalazima kubanga gwamukeese. Naye Nyanzi yavuddeyo n'ayogera ekyo. Laga nti bannaye ebyokuvuma tebina kye bigenda kukola ki? Ebivumo babikoye bannaye. Ne Kyagulanyi yabikoye. Oba lwakuba bakutte ku Ssenyonyi. Bonna twabakutteko kanywa. Nakugamba omupiira bwe guba gwa ndobo. Mutandike mwenna muzeekube. Kati endobo yanywedde. Kuba kati ekisooka waliwo abantu nga nze zira kyenfiirwa. Nakugamba sa kyenfiirwa. Politically. Ebyobufuzi byenjagala okukola manyi bubikola. Bwe mba njagala ssente manyi engeri zifunamu. I mean, nze ebyange nkola binyumira. Kati nkuweereza nga sitya. Nga sifaayo gwamanyi. Bankubira amasimu. Bade bankubira amasimu aba. Bannaye omusajja kale omanyi nabo kye bakola si kirungi kati ate namwe mukikola mbate mbadde bantu balamu ne bagamba nedda. Ne bagamba masuuti. Ne bagamba kati ate nze nkyabeera masuuti bagatujjamu. Ekyakubya masuuti. Katugwambale. 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 Bwe guba ndobo katuzeekube. Kakati gwe omanyi Kyagulanyi alina enkola ye bw'omwetegereza. Bwe mufaananya karakita ojja kuba kyaliwe. Byakozesa beera ng'obikozesa. Beera nga mwenkanya okwogera ebyobusiru. Akutume by'onaayogera nga nonsense tobuuzizza. Ogenda okulaba nga andi owulira ensonyi nga bw'oliwo abakuba ne mu ngalo. Ogamba otya mumubaale. Really? Who are you? Mpuga ne Abedi bone kasiba. Ne wala bimukama wewe yakutakaza wewe yagambye. Abana bebusoga bana bazaala omwana naye wavaawa. Bwe bazaala omwana dde yebusoga yesimbe busoga. Naye wavaawa nga yeewunya kana ebyokola tendo maanyi. Kyekiri kye nkugambye nti Kyagulanyi ayagala bamufaanana. Toyinza kuga nti gwe omuggo ndagamba gavumenti enkyevaako nga gwe omuggo olina ziridika. Gwe omuggo olina Amadi. Okontrolinga bwana erimu milioni 10 eza dola. Mbwevaako eyani. Kakati nze matovu. Tuli sure eddako manyi kyobeera akwata ebintu byo. And how sure nti eddako gwogirimu. Kana akayayi kana akasoga kakyalina obuzibu. Kakyalwanira ebitole by'emmere okuva ewa Kyagulanyi. Ne keerabira nti ate Nyanzi y'omu yagamba nti bansabye lisiti n'enjiwaayo. Abyerabira ebyo. Singa yali mpuga nga yabyogedde. Waiso ebizibu bye bya buntu bibye nga ye. Waiso alina ebizibu bye by'obuntu nga ye. Sina bya kibiina. Bibye nga muntu. Ogwa Besigye bugwazikira twayita bayayi. Bani boyita bayayi. Bana beni yupi bayayi.
Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti osiibye otya afunye okusomoozebwa ofiidde olwaziza n'okusomoozebwa okulaba nkusaasidde nnyo asatuka ku buwanguzi okuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nyina Ssaalongo Matovu Moses mwogezi wa NEED National Economic Empowerment Dialogue agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo olunaku olwaleero Ssaalongo osiibye otya buuza abantu ndi bulunyaani yabagamba nti olina kwogera speed ngo tategane byeyogera afiiriddwa azaaliddwa biki I mean be casual, don't make everything formal, be creative. Nemwe mugere mwogera ni walula olina kubuuza nti agambye eki ani wa training nga tebamawulire muntu muna okwogera obuuza abantu kati otandikidde mwogera nedda be creative. People want to enjoy your show. Uliriza? No, they want to enjoy your show. But uliriza? Sokoleke. Ng'osaasira abantu. Saasira abantu. Tulabe nga kikuva ku mutima. Niyo bikola formality tugawe. Buuza abantu. Eggwanga training gye mwafuna. Wamanze mbalamusizza. Byosi bikwate. Buuza abantu. Ate sibamaze. Sikwakubiriza program. Sibamaze. Hali mwakwate kikwate. Ssaalongo buuza abantu n'aba NEED bonna. Anyway. Otumireko ku musajja. Njagala okwaniriza abeera programu eno abagiraba n'okubasiima. Manyi okuyitaayitayo kati ningizaayo. Olingizaayo luli wali otya? Sitya. Otya bivumu by'abaana? No. By the way, on a serious note, sitya LWAKI. Nzikiririza mu kyendi ate ne kyenkola. Era bw'ombuuza ensonga ne bwe mba njogedde ku muntu n'ombuuza ensonga lwaki gundi omwogeddeko oba kiyogedde mba n'ensonga so kati gwe ne bw'onanvuma tekijjaawo nsonga eyo ebeera eriwo okuggyako ky'obeera okulobera nga nti bwebanga nsobi nadde njogerako oyagala kibeere nga okweka omutwe gwo mu musenyu okyegedde nyengera ekitundu kisigale kiriwa gwolowooze nti weekwese no bwe tujja ku programu eno era ekimu ku bye njagalako kwe kuggyayo ensonga ezikwata ku bantu ne beetereza. Nina abantu abadde bankubira amasimu abalala bajja mu inbox abalala basiima abalala bagamba naye abasajja bayisaamu nnyo eggaali ne mbagamba nze intention yange si yakuyisaamu muntu yenna ggaali omulamwa gwange omukulu ndowooza tu whip kyeki mu Luganda kuteeka muntu mu layini kubanga nze am an advocate of sane politics. Ebyobufuzi ebyekitegeevu tetwevuma tetweweebuula nga tuli ku nsonga yes nyiza okusobya ate buli muntu asobya naye bwe basobezza twekwata tutya mu mbeera eyo naye bw'olaba ebintu kati olunaku was it yesterday or the other day nabadde ntunuulira ono omusoga akakalinzi kameze n'envi is just a young man n'envi z'alina si za kika kalina obusungu olaba ng'alina obusungu bwa kugumba naye wuliriza naye bw'ogenda okunoonyereza kyakolera ali mu bitole bya mmere just ayagala kuba tightened ku Kyagulanyi omanyi Kyagulanyi alina enkola ye bw'omwetegereza bw'omufaananya character ojja kuba kyaliwe byakozesa beera ng'obikozesa beera nga mwenkanya okwogera ebyobusiru akutume byonayogera nga nonsense tobuuzizza ogenda okulaba nga andi owulira ensonyi nga boliwo abakuba ne mu ngalo ogamba otya mumubaale really who are you yes olwaleero ngenda kwesimbawo insha Allah kimanya kabonero Abedi Bwanika waali ni Abedi Bwanika is not my enemy kati ate nvuma waaki ngenda kwesimbawo fine naye tukyasooka naye kiki ekitubatta kiki is not my enemy okubanga position gyalimu gye njagala tekirindeetera kumutyoboola muweebuule genda omuvume mu bantu because yagala position gyakola ki that's a fact bwe neesimbawo ne bampa fine oba tebampadde it's okay oba kitegeera naye akati kubanga ngenda kwesimbawo amanyi kati Abedi Bwaniko y'omusiru kakati kino I mean si byamakulu. What is your issue with Mpuuga?
Empuga ya mukola choma. Omwaka gumu n'ekitundu. Every press conference mpuga. Every single one. Activity. Kati n'obuuza nti muina activity emu eyali abayiyiza yafa. Eyali abayiyiza bamuwamba. To the extent timpuga yatemako edimutu olugalo. Nengo olugalo kuva daizo kubanga balutemako bino. Mweba aba abaana baberanga mizino bazitanga basi. Bajiza? Wabasi. Baina ki basi kye batambulanga mu aba bavubuka bafa ya base. Nga bayisamu abantu egaali babba obusimu babba ebintu byonna eri mutwe. Kati ojja kwesanga ng'egi bamutemerako n'olugalo. Naye akulaga nti wayiso yakyogedde. Bwe bamutemako n'olugalo. What nonsense really? Kwegamba n'abantu mubafudde abatategeera. Olugalo oba lulema oba lutemeko naye si wakakati byadda. Naye nakyo owulira galo kiteeke ku mpuuga. Kamba ebusoga bw'agenda ebusoga yaddukayo. Bw'agenda ebusoga maama Kadaga mukubira mu ngalo. Naye Kadaga yajjako age limit. N'amaani agamba ga Museveni nti singa sinze singa tokola ki? Naye oyo mulungi yo tagambwako. Era oyo gwe baliko. Oyo waabwe busoga bamubibita w'amaanyi nnyo tagambwako. Naye eyembwa nejja wano e Buganda. W'ofunidde emirembe. W'ofunidde essanyu. Oyagala kwesimba Nakawa e Buganda. Wabula ovuma Abaganda obatyobola. Oyo omuyaayi. Y'omu yagamba nga batutte obuyinza n'ebyobwakabaka bajja bijja byetaaga biveewo. Yali ku metro. Gye yabyogera. Yali ku metro. N'agamba nti nga batutte obuyinza n'ebyobwakabaka byetaaga babijjewo. Kati omuntu yenna yenna ng'oli wano Buganda era ngenda kwewuunya Abaganda enewe oba abantu mu Buganda. Enewe ngenda kwewuunya buli Muganda na buli ayagaliza Obuganda okuleeta emiswaswangule ng'egyo mu byobufuzi. Mu leadership mu bukulembeze. Atasobola kusengejja bigambo byayogera. Atasobola kulowooza ku bigambo byayogera. Tawa abantu kitiibwa because nkugambye ngenda kwesimbawo kimanya kabonero. Wali Abedi Bwanika. Nisisobola kumuvuma kubanga tetuli mu lutalo. Tetuli mu lutalo. Nze okwagala ekifo kye is not my enemy. Byanjawulo. Nyinza okuba mulabi mu weaknesses. Kyokka kiri subject eri aba yasiza gamba bana mumubole mulabe nze really ebyazo byogere busoga yaddukayo yajja Nakawa mbwalinayo ebizibu bye ebyokuba TV zempulira simanyi yajibbira mu Buganda wano ku UC yajibbira mu Buganda kakati naawe oli mukulembeze kika ki ng'oli ku level y'obwogezi bw'ekibiina ekinene and you cannot censure. You can't say your words. Ne wala bimukama wewe yakutakaza wewe yagambye. Abana abebusoga bana bazaala omwana naye wavaawa. Bwe bazaala omwana de yebusoga yesimbe busoga. Naye wavaawa nga yeewunya kana ebyokola tendo maanyi. Kye nkugambye nti Kyagulanyi ayagala abamufaanana. Olaba kali bwene wano lwaleero singa ntandika okunywa enjaga nenjogera ebyobusiru ne mbalaga asama. Perfectly ojja kusanga nfiitinze mu kintu kyabwe. Bagamba oyo gwe twagala omwasami. And is that the value? Is that the value really gye twetaaga? So kyekiri kyegambe nti nze my role Nyanzi nali muyisizamu eggaali. Naye Nyanzi yavuddeyo n'ayogera ekyo laga nti bannaye ebyokuvuma tebina kye bigenda kukola ki? Ebivumo baabikooye bannaye. Ne Kyagulanyi yabikooye. Oba lwakuba bakutte ku ssenyi. Bonna twabakutteko kanywa. Nakugamba omupiira bwe guba gwa ndobo. Mutandike mwenna muzeekube. Kati endobo yanywedde. Kuba kati ekisooka waliwo abantu nga nze zira kyenfiirwa. Nakugamba sa kyenfiirwa. Politically. Ebyobufuzi byenjagala okukola manyi bubikola. Bwe mba njagala ssente manyi engeri zifunamu. I mean nze ebyange nkola binyumira. Kati nkuweereza nga sitya. Nasifaayo gwamanyi bankubira amasimu bankubira amasimu aba bannaye omusajja kale omanyi nabo kye bakola si kirungi kati ate namwe bwe mukikola mbate mbadde bantu balamu ne mbagamba nedda ne mbagamba amasuuti ne mbagamba
kati ate nze nkyabera masuuti bagatujjamu katugwambale katugwambale bwe guba ndobo katuzeekube kakati gwonoonya kifo kya MP nze Matovu baba bakimpadde bate bakimpadde I don't care because ebyobubaka it's about service bwe nzija ne mungamba nti mutotuweereza it's okay ekizibu kugenda nga tajeti yange kufuna sente nenda kubalira dam MP sente zafuna bala milioni 35 times emyezi 12 times emyaka 5 zibera obumbi 2 ne milioni 10 mu myaka emeka 5 mu mirimo gye tukola bakola buddiru mu mirimo gye tukola nkola akalimo kamu ne kampe emitwalo 7 ejja dola ze sente meka kati bwe mbanjagala sente manje ziri nga teziriiko bivumo teziriiko walya teziriiko kiki that is why nsanga nze neyagala sijja kuleetonyeza kusandyawo nkutte kutama ndowooza ekinaddako no way bwe bananyima obubaka bwa parliament mama ate kakati nze nfudde no way naye kati bali bafiirawo kubanga Mpuuga Abedi Bwanika Joyce Baagala Kakande Lwanga n'abalala bokipainze space yaabwe ate bajagalamu ababaka balina okusoloozaako sente milioni 10 kijja mu kibiina ekya electoral commission kati ekirungi balese netteeka nti mubyagala temuzifuna babadde bafiirawo batta omuntu bajja kutuulayo yesu okutuulayo butuzi mu iPod bajja tuulayo ogenulaba ezo sente za stani za mulabe zino nga teziba za mulabe lopo alina budget namba ya milioni 13.8 netagigana noba muwalidikani abadde no mu assassinatinga ani amwinako embiibi tewali nebiri because it's a privilege emuweebwa gigane yatambulanga ku street tiyali mukulembeze wa ggwanga nga atambula freely yesu okutudde ku kino ekyokuvuma osegeera no change ati wonna ne mudemonizinga buli kintu nemwe ekibakwatako sente zammwe zemufuna temuzidemonizinga ezo ngomugamba ezamuli wa musolo ezaffe za government kati ate endala ezo zamuli wa musolo bazo ziba zaki but the same government gyotayagala gyovuma yezikusasula olunaku lwajjo nyina radio nyina baddeko nakyo nadde ku Sapienza nembuuza moderator nemugamba mu bwongo obwo kuba abadde ambuuza ku tteeka ne mugamba mu bwongo obwo olabanga Mwai Museveni n'akakundi ke batuula ne bateeseza ebibiina by'obufuzi bye yali tayagala bidde mu 2025 kati abiteeseza babyokyeyo bimuggyeko mbu abyokyayo bizimbe kapasite bifune abakulembeze abalungi bajje batwale gavumenti kati gwe nawe kakikubuuze nga munamawulire do you see any logic Museveni gwomanyi ng'atula n'akakundi ke nti omanyi DP tugyokyeyo NUP tugyokyeyo NID eno tugyokyeyo FDC n'ebirala manyi kati wetubyokyayo bizimbe bulungi kapasite bijja bitugyeko bw'obanga NUP ofuna bilioni 7 nga NRM efuna 18 still leverage era akuliwa waggulu temuli ku level alright secondly ya controlling ya government eya trillion 7.2 gwakuwaddeko obumbi 7 and you are clapping mbere betiri oba kitegedde kagitegeeza nti ye akumidde mu comfort zone that is why akuwa emmotoka ennene n'akuwa obukuumi neridika you become comfortable oyinza okuteesa okugyawo gavumenti mbu yanakyemalira ng'olina ebyo ebitiibwa okontrolinga budget ya milioni 13.8 gwe kavule ofuna bilioni 7 olina ne buno bwoyisayisa obuva ebweru obufuna uninterrupted kyogamba tewamanyi sente ezo bwe zijja kyogamba n'abikulekera n'ogamba mukatumujjako nabuuzizza omwana ne mugamba nti kakati nze neweeko kyakulabirako nti nze Matovu nyina petrol station ekyengera nyina woteeri ekira nyina maybe petrol station enansana nyinawo kyakeedi awe makindye etegedde kakati tutudde mu lukiiko lugamba nti abasajja bano tubakalubirize tutekewo chaos tudestroying ebizimbe twokye petrol station basajja bano bajja kutula ku ntebe tutese bajja kuta obuyinza tutudde mu lukiiko nange mwendi nze nanyini ebyo byenjogera
gwoloze simu ne mbanji kutte mu ngalo message ziba zigenda wa tezigenda wa DPC owo mu kitundu gye tugenda kola keos era singa tuteesa nti olwesu lwakuna uga nti bayo lwokuna olujja eno government ena kubanga evuddeko omanyiza message gyempereza why abasajja bagamba nti ku Sunday government tesula sinza nabaga nti bagambe lwakuna mbagamba ku Sunday basitukire mu mangu naye nga nze ndi mu struggle era nze nkulaga mbu eveeko with all nebyo byonna byonna Hezbollah nga balwana abanoonya ssente baba balala n'abalwanyi baba baki Mwai Museveni ngali mu nsiko Mbabazi yakwata mundu Muterere yakwata mundu Ruwaka na Rugunda yakwata mundu n'abalala era ndo Museveni ne bamuhwezi bali bavu bazibu niye nga bavujjirirwa Bambabazi era nga byanjawulo oba Mbabazi oba Mutebire center zije mu government bakatumba amate basookerawo kukwata mundu bali mu government boje bajje center batwalawa mu lutabaalo abalwana nenga family eno zirabirirwa basuma bali ebulaya bali bulaya gamba ngo utalo kola ki naye toyinza kuga nti gwo omugonda gambu government enchevaako gwo omugoyi naziridika gwo omugoyi na Amadi okontrolinga bane seri mu milioni 10 za dola mbwevaako eyani kakati nze matovu tuli sure eddako macho bena akwata ebintu byo and how sure anti eddako gogirimu because bizo okubanga ebine ebyabadde Sri Lanka jibawamba bawambye niti batoli atwala buyinza president aduse Sri Lanka I think was it Sri Lanka abantu babulyo bagenda mu state house ne bawamba government bawamba nenga tibalina atwala buyinza kati prime minister aliwo kwanga factions zinyingi prime minister agamba naye nze wedi naye nonya gwe nkwasa buki buyinza ataliwo because you are disorganized so the opposition is disorganized bwe mubanga mwina leading opposition party ngebe byekola kuvuma kutyobola kuwemula kukola ki what do you think yakuvuma kwa bakese kwa bakese gali bajulidde twaguba twalidde jama nga Kyagulanyi yagale banaye ate mu kikole mu ngere ya abantu eji jama bwe bali batyobola Katikkiro Mayiga wano temwali mu kitiibwa kubati yabirimu ebyabwe bali mu byampuuga Mayiga ti yabirimu n'abagere kati yabirimu byali byabwe Kabaka bamulese mbu ayambala ebigatto biki yabirimu bali mu byabwe birala ne kati bagukoye ozagedde naye kati twagubambaza manyi oli akagwana ekakusulya ne kakwambaza otambula kagenda kalebeeta kati uga wait tekantuga kati likalika nawe tekantuga ekyo kibaito kwambaza omugwa so zenade manchi Kyagulanyi nyizerwa kuba bakute ku Ssenyonyi ati byonna tugenda ku TikTok genda ku TikTok Kyagulanyi nyine bamuyisamu eggaali bubi nnyo Ssenyonyi bonna babayisamu eggaali kakati bagenda okulanga nawo gubakeese kubanga mu kusooka bali befuga social media ngenda tewali abaganda bayina monopole olwaleero bili 50-50 okubabakuba nogana ye tugenda gukomyawa guno kati basabye ceasefire ne ceasefire kyasoboka esoboka byo bakoze esoboka nkugambye Nyanzi njagala mwebaza Nyanzi bamire okuba Nyanzi era bamuvuma ku mutabani wojjukira Nyanzi njagala kola ki kumwebaza statement gyayogedde ya kisajja kikulu eyo oli musajja afu omuyaga eyabyogedde kiwalazima kubanga gwamukeese gwamukeese naawo bwe kibanga bwe kiri nze nsiima ekirungi naye kakati kano akayaye kano akasoga kakyalina obuzibu kakyalwanira ebitole by'emmere okuva ewa Kyagulanyi ne keerabira nti ate Nyanzi y'omu yagamba nti bansabye lisiti nenjiwaayo abyerabira ebyo singa yali mpuga nga yabyogedde Nyanzi bakutekamu kalirwa kuba muganda wa mukulu anti wuliriza anti kati kyonna kyekiri
naye Nyanzi yakyogera enseera banagamba nti bansabye listi nenjiwaayo benadde nsobola okujjukirako nakoze eki era okuva oli abawaayo lwe batandika okukwata abo abaana bonna abali emasaka n'abalala bakyakwata okuva oli yawaayo ki listi naye teri ekyakinyega nti Nyanzi yawaayo listi y'abaana ebakwata kubanga tegitwanjulira babalondamu tetumanyi kiki yabagamba nti bebalondamu bebakabi tetumanyi naye Nyanzi yakyogera agamba nagiwaayo lwaki kana akaye tekamwisamu gaali akasajja kafunye n'envi omwana omuto that is a young man I think ali mu early 30s oba ina mu 20s I think ali mu early 30s mwana waiswa muto is a young man niyo mulabe embazi nazimugaziye ziti ye n'envi zimukutuse abulako gatabire kutuka kibolata nanvi because obukyayi mumuli wano yenna awulira ngava simanyi mpuga kiki yamukola ekyama ina bedi bwani katabagalira naye si yamuleetera obuzibu waiso ebizibu bye byabuntu bibye nga ye waiso alina ebizibu bye by'obuntu nga ye sina bya kibiina bibye nga muntu sijja byogera mbimanyi ne bibye nga ki nga muntu naye ffe tuyita bizibu tuyita bizibu naye siddira bizibu byange byenzije waka nembireta kugwe batiya era bino oluusi tukaanakaanamu byo byalwali era singa tukyajja singa nali nga ndi serious tukaana twewalana you would not come back era ne bwekwisamu wane gaali tweterezaawo amiri si mpalana era bwojjalo nga ati matovu kano si mpalana naye singa kitwala kya lukongolo otegeera kana ye matovu sijja kuddayo eyo akati ono omwana muto ebisya bimwereze envi zimumeze embazo nazikala ziwanvuye bulumi bamutira nyina mukazi wali mu struggle bamutira nyina era eri mutwe akabira mu court enako nabaki yasoose ate Ndabukenya yafa police yali nyanda Bukenya nafa ngati bajogerako bavumadde abawamba Kiwalama babavumadde babyogeddeko nabyo babavumadde njaga katuli ku intensity effort jotadde ku mpuuga ne effort jotadde ku batanda Bukenya kubabuzawo Kibalamba n'abalabo n'abaana abazibattibwa bana abayaye bakanywa musaayi dino nabanga bavuma family ya Mwai Museveni kubanga ye architect yeyo yonna nga Museveni yagikulembedde ye architect y'obuvuyo bwonna mu Uganda beat corruption beat nepotism beat tribalism beat anything architect aliogu designer Mwai Museveni family era bwogenda okulaba yakulembeddemu omuntu alina okuwa amagezi mukazi we mu byenjigiriza yaliyo ebyasakyuite mutabani we yaliyo mu byensubulagana mukoddomi we yaliyo butudda mu byamadiini muwala we yaliyo every sector edobonkanye buli kimu akikutte bwati njagala ombulire gogera mazima mirundi emeka gyolaba nga wakubye Museveni mu katuni nga bakutte omuzindaalo awo ne bamutyoboola ne bamuvuma byonna mu buboole nga tebatugamba kuboola Museveni nze njagala kubayo waiswaga nti muboole Museveni oyo ne kafamire ke njagala mulabe ng'abyogera naye bali ku nkola ya Wakikere gwayiikiriza kakati ebyo tebizimba bya bufuzi. There is life after politics. Chobola bakugambye nze oba nesimbye oba sesimbyewo I have to live. Watutegeragana. There is life after politics. Kitwale ntwe NUP eriko jiwe emyaka 5 ejijja ogera jongera emyaka 10 eweza abiri nga besi gye yakola era bana abawe bakyaliwo wajja kujja gari gye batamanyi oba omuntu ngali ogu nga ne government agibinudde kitegeeza nti kyemuli mukinako ekkomo mugenda ku socializinga mutya ne bana abantu be mwati obulabe mwavuma mwesanze ku mbaga mwesanze mu nnyimbe onaba otunula bbali omanyi waliwo yangamba Dr. Nkata ye director wa UMI bwe yatusomesa ku masters yatugamba mwewale nnyo okuteekawo embeera za mirundi ebiri okulimba because bw'olimba okulimba kuli very expensive buli lwosanga gwe walimba olina okujjukira kiwalimba
buli lwosanga gwalimba olina okujukira kati ekyo kyokka becomes it's a cost now to you mentally, psychologically. Okwesa hawana mugamba kikozi olina bijukira. 2 weewale nnyo okuteekawo obukyayi ku muntu kubanga buli onamusangira gwogenda okukalubirizibwa oyinza okukyawa omuntu nga tamanyi nti wamukyaawe ne bw'omusanga gwe ne gutyemuka twa oba mpite wano saagala musinkana era gwokola gwobonaabona n'obukyayi bwo kati nkugambye omusajja ameze envi lwa bukyayi. That is a young man, a very handsome boy. Naye kati omulaba inna actually kati enfaana tugwa duro nze naye tugwa duro naye nze ni musajja mukulu naye kati ye mu myaka gye nange bayinza oga nti naye obaone ye mukulu. So weewale nnyo okuteekawo embeera ey'empalana n'obukyayi. Weewalenga nnyo okulimba kubanga kati baalimbalimba byonna ku byampuga byaggwayo yakanise kutamako edi mutwe engalo era ensi neekubuuza nti ne bannaye mpuga ze makansi zatambula nazo ezisalako abantu engalo azikwikawa ye yaani mu gavumenti eno we atakwatwako ku intelligence ya Museveni n'abanga kwa Museveni kye tumanyiko nti gwe byakola gwe tobikola okitegeera. Kakati sebo musajja alina amakomera yalina kooti yalina basement yalina bikimpuga nga w'amaanyi. Nze singa mba nnonya mukulembeze w'amaanyi ate awo mutwala omuntu alina capacity temako n'abantu engalo nga teyamugambako taba w'amaanyi so nze ndowooza n'awamba n'asiba n'atemako abantu engalo n'abayisaamu empi n'abayisaamu kibooko n'akola ki n'akontrolinga kooti oyo aba munene. So mpuga kudos saluti njimuwa. Kakati kyekikutegeeza obunene bw'omuntu kikye tuyiga mu bino nti bw'obanga ogenda okuggulawo olutalo lwonna sooka oteeke ku minzaani nduyingiramu nfuna ki nfiirwa ki dolu n'amalako nalwo nti baamutwalira akafubutuko n'aba resilient n'asirika ne bamutwala kati bitandise okuggwayo. Ekiseera kisempijja yali minisita wa security wa defense kyayinanga enjogera ng'ennyumira mayinza nagamba newowendaaremu naye ng'okola byenjagala nze nnyumirwa nga Sempijja alina enjogera gy'agamba mbu weewala okwogera ebinaakaddiwa. Mugyefumiitirizeko weewalanga nnyo okwogera ebinaakaddiwa. Okyogera leero mune bugenda okukyenkya nga ebigambo biwabiridde. Mugamba Matovu Musezi tugenda okwaza abalina ebitambo ng'ate balala. Kati bamubuuza gwavudde ku kyoga nti Matovu Musezi nga kyakalidde dda ku matama. So twewale nnyo okusiga obukyayi kubanga tumanyi gye bugenda kukomya. Era njagala kuweereza obubaka buno abatulaba twevuma ne tukola ki lunda kugamba nti abantu befudde nnyo serious mu bintu bitali serious. Namwe muli very short mugenda kutwala buyinza naye ati mwagala kutta abantu mbalaga nti mbutwala naye nga mukakasa 100% mukimanyi temubutwala. Baani abatabutwala fenna opposition twalagala kukyusa gavumenti eno mu 2026 taliiwo tebakulimba kweno disorganization eriwo kati gwalaba need ayina beekolagana nabo nti opatulengana bina bino ena capacity ena capacity ekwata gavumenti eno negibinula oba FDC oba DP oba NUP olina abaka 5 ku baka 5 Museveni yabinulira gavumenti yalina ombako omutu yalina emmundu bazina nagamba wegenderezanga nnyo ng'onyingirira yalina emmundu bazina nakugamba nti Museveni agenda okuyingira mu nsiko nga netwakinze eggwanga lino lyonna era resources ezijjanga mu gavumenti eno eriko nga kati wena eriko bwe yagijjangamu ye naakola ebibye eyobote gyaweerezangamu bwe yajjanga resources yenakola activities. Kakati lwaki tuyigira ku byafaayo mu nsi yonna kino njagala kibagamba abatulaba mu nsi yonna ssente ezikuba gavumenti ekigo ziva mu gavumenti ebeerako n'ebikuba gavumenti ekigonga emmundu biva mu gavumenti ebeera eriko ebirako ebanyongereza
ebirira nyongereza mwana wange naye kakati otuli abana abajega mwoyo mpalaniraako mwebyo ebigambo ebiflyinga mu bbanga ebiryanga ekizibu oba tunalogana n'ogamba naye bano by the way on a serious note nze abo bagayi bwe tulya one obufuta ekigambo obufuta oba kimenya kitegeeza obufuta obubali that's one obukopi obubali that's two ettima eribali abo ne bakwata gavumenti nkulayirira sibeera mu Uganda wano no way sisobola politics si lutalo sikufiirawo sikufa bwe kuba kufa kuba kwa nsonga bwe kuba kufa kuba kwa nsonga naye tubitaddemu ekyejo kingi ne tutabulya abantu kye balina kukola nze nagamba dda nti message katugeze tula protest vote gwe ejo otambula owulya nga abantu message bagiina bamanye ekyokukola that is be realistic hey, but do people know what to do waliwo abagala ne bawoza lwaki oyogera ku NUP yokka lwaki because ye leading opposition party so NUP obadde oyagala njogera ku PPP eyajaberi je mbanjogerako because gwakutta omumuli bwoguzikiza oba tukoze bubi ogwa Besigye bwegwazikira twayita bayayi bani boyita bayayi bana be NUP bayayi kati okuba Besigye bwavamu ogwa Besigye bwegwazikira ngera ndo twemagaza mayi Besigye ono naye omusajja oyo si mutuufu musajja eki akola nabo ne guzikira bu twayita bayayi batuvuga akataka mulaba olina okubeera tonyega kigambo balina kutwala nkugambye na kufitinga mu byabwe naye nga biri senseless biri useless tebina future so opposition yadda mabega yadda mabega kati kankubuulire bano bagenze okuyingirawo nga population eri charged abantu bali bacharginga dda banoonya abaggusa era ono omwana bamulabamu kubaggusa so si kubavegesa bamulabamu future ya kakati kyatandise natandise kuvegesa nga Besigye kati guli twagumaze katugenda kudda mu kirala tudde mu kirala kutuli mu kuvegesa buvegesa tasha bukwata naawe obuze mayina okumbuza ebuzo nenyiga munyize mfo kyokuddamu kati gwalaba akabonero konna akakwata obuyinza akabonero oyagala kati kabonero wanga balina okuzanya empiki zaabwe bakwese ekisambu banasalira abo abalotanga boogera anagenda bya protesting agenda kubinula amala birangirira ali mukulotanga bwayogera byanakola nakugamba the moment olaba omuntu nga ali awo yebasi nenge na bakirana kulogotana ndo balogotana bulogotanye nayogera yagenda mu town kali embwe numa ibiki kali ate ava nawamuka obo cheta gokulotolera ekiroto kye era agenda kugamba ndose nga ndabe embwe ngoba ndaba ndi mu town because wabitegedde so tebasa binula tibasobola government y'omuyekera babinula mbinule ono muyekera gotudiringa naye ono muyekera kati ekinnuma kimu olyagamba mwagate muzimba capacity yes bili organic bili nacho bino mukama yabikola akufuseeka amafuta niye oli awo wemagaza ajja tukaka kujjako otandika okuyaya kange ola PFF yazze era oyo bazze kulwanyisa Museveni bazze kulwanyisa NUP nidi bwe tojja tukola activity olaba bibogera bibakola bazze abu Museveni yabataddewo kati bamaliza baga kati matovu bamuguze yalidde kakati ate mba nalidde nga ate abandeta bibandisa wagamba Museveni yatuleeta kati ate mba nalidde wani mu opposition kwategeza ndi wabali mba Syria kuba mba ndi wabali otegeera naye gonna ga statement kali contradictory tigakwatagana kati bagamba kati twalidde ate bagamba ate bakuleeta nyizo okubanga ndagula emotoka yange yate ngamba kati yange iyo njirina naye nga ate ngera jigula aba wajigula dda so we are not logic enough. We haven't built the capacity okutwala obuyinza n'ekyokukola actually tuli masanganzira oba obuyinza tumutwala tutya ale Museveni atusingako Museveni yayingira yakwata obuyinza nga tamanyi kyakukola naye kyesookerako kyali kimamanya nti nyina abasemwogerere babimanyi babimanyi bambabaza abadde batambula babimanyi
kankozese bano tuzimbe bakozese tuzimbe tambule tubuilding network malemba yiwe naye kakati bano abajega mbubotabeera naffe oba nabali either beera naffe oba nabali oba ne bali statement yo manyi kyetegeeza tobola mbafiirako mbwe siba namwe ndi nabali nakuwa ebyafaayo byange nsiwerako mu gavumenti sikwerako NRM and I will never be. Kati bana abantu bana aboku street abagala enkyukakyuka nga bagisuubira muuli Kyagulanyi wa NU bagisuubye teriiyo ate oba nakugamba ekitabo ekitandikirwako bwe tuba twogera ku nkyukakyuka tufuna enkyukakyuka even mu process nkuwa byakulabirako nabyogera mbiddamu bwe tutandika ebintu by'opposition mu 96 semwogerere bwavaayo okay tutandise nkyukakyuka yagamba embeera eri mu Uganda ng'abantu tebasomye embi nnyo kyetaaga gavumenti eveeyo eweerere bannayuganda era nga nze president nja kwerera abaana bana buli family. Museveni by then n'agamba gwoba onajja n'obaweerera abaana banaze ngambye bonna bakole ki basome eto yali nkyukakyuka teyajja because of semwogerere yali nkyukakyuka nkuwaddeyo kamu Besigye bwajja n'agamba ki bannaye munnayuganda bamusibanga embuzi nebabasiba ku njegere olw'omusolo ogw'omutwe nze bwe mba president ngenda gujjawo Museveni n'agamba bwoti bw'ogambye ogwo guveewo teyali nkyukakyuka abaana boerera ku gavumenti eweerera abantu 1,200 zokka ate nabafunamu bava mu bitundu ebimu nze ngenda kuweerera 4 Museveni n'agamba ogambye eki 4 anti zitandike guno omwaka gwennyini 10 public university enkyukakyuka ne zijja even in the process nga Besigye anoonya obuyinza tulina enkyukakyuka ezakola ki ezalabibwako kati wano n'ebirala bingi njagala ombuulire tufunye kino ekisanja kubanga ne Besigye byogera tukyali mu reform agenda ng'asuubiza ebyo ne bitandikirawo alright tufunye kino emyaka 5 naawe leero obeera mujulizi wange kubanga nze njasama nnyo nze njogera bye sitegeera bamayi wabe nagamba nze ne baganze sitegeera bulungi bamanyi okumpisamu laba kino kirategeera kirabe ettwe ne bagamba munaize sitegeera bulungi tweddene lya bwereere njagala ompulire enkyukakyuka ezizzeewo okuva twafuna bannaffe bano bamalayika tulabisa emuye enkyukakyuka eyo ebikolebwa ebibi mu gavumenti atuli byakolwa duli byalabwanga ne tujja ne solution tugamba nti lwaki tebaweerera lwaki bannayuganda tebasoma tulabisa olwo gaffe tujja bagenda kusoma gavumenti nekikwatiro ne batandika okukola ki kati byenjagala ongambe nti olw'okuba kino kyajja obuli bw'enguzi bwavaawo bwogerwako era abantu ate ne luli bwayogerwangako era luli baabasibanga abantu kyeyo yafaaki teyafiira kyenkana na mukomera tebamusiba gwa nguzi kyeyo mumanyi kyeyo tomumanyi yali munnamawulire simumanyi jasi gwe nkwadde gwe gundi Obe Christopher yafiira mukomera Obe Christopher yafiira mukomera teyali nguzi bino ebyenguzi bibaddewo basibe basibye ne bitambula nagamba enguzi gavumenti eno kweyimiridde era kwetambulira gyemirandira yenduli ge matabi nze sinakiraba nze ngambye okimpe oba tugipozingenga question nti abali eyo tusaba batubuulire nkyukakyuka ki ezizze nga bwe njogedde biri bonna basome kujja omusolo gw'omutwe okwongeza abaana public universities okuweerera abaana gavumenti bikira ebirala naawe ngamba ekyesiima ti kino poliisi ya gavumenti yajja kuki olaba ne niidi OTT yavaawo omanyi omusolo gw'osasula ku Nankani OTT gwe gwavaawo niwe omanyi omusolo gw'osasula actually ofundako n'okubanga OTT singa yasigalawo buli kaseera muba mulaajana ati kakati jana kulaga ekikwatibwako ne niidi etannaba nakutwala ku yadde obwa LC1 yayogera ku musolo gwa minerals ne baguteeka mu Nankani mu budget ne balwanyisa mulwanyise era ne baguzaamu waki ne baddemu ne bagulwanyisa
Kitegeeza singa abakola parliament bakola omulimu gwabwe abali mu parliament by then bano benyini abaliko twandibwe tufuna omusolo okuva mu gold n'ebirala. Wakiri need yalwana masajja abantu bali bafe Karamojja ne bagamba why mfo kyo bakuba amanyata zaabwe zikuba mu bomu n'ebirala tubawo obubuzi obuberege n'amabaati. Yali gundi ya need. It was need. Well, evidently naka story byemo byakwasa kabuleta by the way. Lwakoma tibabimaye byemo byakwasani tuyingira ebintu bya security. Ne tujja mu bino ebyokugema. Don't you think ogoza abantu babimanyi? Ne bijja mu byokugema. Abantu babagema nga bafa bufito babakube bidagala ebifu. Ne tulemesa wane ogema okutugezesezaako ebidagala byabwe. At least that's a mark. Okuva eri mu butono bwaffe. That's a mark. So NUP nas. Kakati nze kati kyenjagala njagala that audit. Njagala that audit tulabe what have we practically achieved. So sibya tima kulabisa nga n'abalabisa babbi. Abalabisa benyini babbi. Tulabisani. Jama. Abalabisa benyini babbi. Benyini abalabisa babbi. So endowooza yange egamba tusobola okukola ebyobufuzi ebitali mu kuvuma, ebitali mu kwewaayiriza, ebitali mu kutyoboola nga twewa ekitiibwa buli omu ng'asambira gy'ali. Kubanga abakulembedde tebalina ideas. Now if you don't have ideas ogenda kuseringa ekyo. Obadde ekyo tokimanyi nti omunafu amaanyi ge we gakoma okulowooza kwe kukoma omuntu atalowooza nnyo atategeera nnyo okulowooza kwe kukoma atandika kulwana olwaddeko mu argument. Manyi gwe amatiya gwe nze tonziramu olitegeera kye ngamba. Manyi ze begamba totegeera gwe kati mba njagala nkutegeezerwa mpaka engumi ng'ekola ki? Omuntu atategeera nnyo oba omunda ow'endowooza entono amagezi ago we gakoma ateekawo bikonde. Kati ono kifo ky'otuwa ideas bwe twagala gavumenti eddako bavuma buvumi tulina kutegeera abaganda muli basiru abatatuwagira kino kiri then abanyankola abatawagira Museveni nabo basiru abawagira gwe Kyagulanyi basiru kubanga oli nabo yeewaabwe nabo basiru oba togenda campaigningayo wabivaako eyo si Uganda wagivaako dda. Museveni alijjo ne bamusikayo eri ne bamuleeta wano. Bamusikayo eri bamuleeta wano so babavaako mukole byammwe litwala waliyo kadaaga kola ebyo naawe ani tabeera eryetteesa okola ebibyo. Ya rabbi alamin. Anyway nze mbeerawo nendaba ebitambula ne binsanyusa naye I'll never abdicate my duty. Sijja kulekera buvunaanyizibwa bwange. Nze naandika obuvunaanyizibwa buno way back mabega ensonga tuzoogerako oba tufunye ebifo bya bukulembeze manyi kati oyo feria yagwa wapi wapi uliriza bakansa tumalina ne ba MP banyi nga ffe tubaliisa jama. Success, how do you define success? How do you define success? Mu politics nanti vamu bya success. Anti uliriza. You can be successful. Anti mpuliriza. Ngo ina sente zo batinga mpuliriza. Bakanyo kubero mpaka parliament liganye. Mpuliriza. Bojja n'ogamba nze nti ndi feria n'esimba ogumule ngamba yogasiya. Kati bonna ddole I keep moving. Nze success yange sigibalira ku byabufuzi. Success yange ngibalira ku biki byenkoze. You can be successful mu bulamu bwa bulijjo but politically ngoli failure. Anti kugambye nze mpima success nze nyira olupimo lwange. Because waliwo Mungu okola trials. Ogezesa. Olabe. They are just trials. Olabe wezikuteeka. Naye nze kyenjagala okufunira wano kakati njagala kuwa kyakulabirako kitono. Abamu ekibaleeta mu ebyo kujja ku national scene. Nse mumanyi. I can be known by NC. Nga siri MP. City chairman, city councillor. Actually, as of now, I don't see much for no kujako chenetera change cha need. All right? And at least abafayo kumanya bamanyi. Abafayo okumanya bakolaji. And there are so many members of parliament nga they are poor and they are not known. And they are MPs.
Uliza statement. They are poor and they are not known. Era tumanyiddwa. Nga nange kenyina asanga gani Matovu mukikola mutya mmwe. Parliament ngeyo kya. Tobanga mubaka. No mugamba ndi ate twagala kujjeeyo. Why? Mugezeeko namwe mulabe. Ya Parliament buli omu yalina omukisa gwe. Nga mwavu muzibu moloka gireka mu basement. Natambuza big. Ali mu kavitizi ali kuza gireka mu basement yali aleta amaalo. Yagula yaki. Agitunde. Abamu mune balinya basa abava aluwa abava. Mwe bali. There are so many by the way. Je bali bangi bali abanyazi basi. Kakati nkugambye nze nyino lupimo lwa success. Era gwe ne bongamba Matovu totegera, Matovu oli mwavu, Matovu oli kino nze mmanyi. Akantu akayombya Sewanda ji. Olude mbya bufuzi ne oli feri yatoba. Andi akati ayinza okubanga olupimo yaluba wantize naye baba bya bufuzi. Ne kati nze kati Matovu ndi versatile. Bwe mbona tanse kuwulira kyendi n'ebyenkola n'ebyentuuseeko. Kyaganje kakali ate by'obufuzi byo byagazaaki. It's a calling. Kuyitibwa. It's a calling. Honestly speaking, nze nkwata obusente bwange nga bwompise ntekamu amafuta gange g'ebiri nenzija wano. Novuga. Tiri agenda bunziriza. Obuddewo. Ntekamu obudde bwange ne banvuma n'okunvuma tiri agenda kunsasula. Naye n'olaba nga byenjogedde I've guided somehow era wali abafunamu. Ne basiima n'osiima n'akuba essimu. Wakitegeera. Nabadde mulumbe eyo. Tulina mukwano gwaffe yafiiriddwa sengaawe twabaddeeyo Kiwenda. Mutu abantu bakuŋŋaana ne bagamba ssebo tukulaba. Tukulaba ssebo ebigambo byo birungi. Engamba bulijjo mmanyi abanvuma bokka bwe bandaba. Waliyo n'aba appreciate nga bakola ki? Bavuma. Nga tebavuma bo bandaba and they appreciate. Kyokka ono ne section evuma and they entitled. Tojja muganda because kyogera takyagala. Yayagala osiga akazi bwe yendowooza kati nnwane naye. Really tubeere fair. Kyobulaba nze mpulyako Bubi bannaffe agamba nti kuba tonjagala akufiireko. Waliyo abantu olaba era nze wano ne otera okuba ku mikutu gyange. Oli asooka okumpisaamu eggaali ne mugamba bugambi nti kale ssebo kale nnyabo weebale nga byebizizeemu aye nekimunyiiza n'ayongera n'akuwemula nomugamba aba ng'oyo yasamizza akamwa just casually